kubanga mweddeko Nakabugo Farida erinnya ndi musanyufu ku mutima gwange essanyu lino si lyange sookera ddala simanyi oyinza kwebaza lwalimu yakundowoozaako nanteeka mu abo abali next kuhina nebaza pate yange ya National Unity Platform okundera nempa amakulagano era saagala mu njogezi sali bulungi kubanga mumanyi ndi mwogezi naye nsaba leero mundikanga mpulira essanyu ne executive gye batulonze nayo nebaza busolite councillors bonna nti mwebale okuba nti baleesa manyi gaffe nemugawagira ate n'amaanyi amangi Meya ne famire ye Mukama abawe kye musinga okwagala nebaza bannakampala kusingira ddala bannalubaga abantuusizza ku kino kuba singa tebandeeta sandibaddewa loza kankoma za KCCA ate tuzitegeeza kanso obuufu obwo n'okuyambako Lord Mayor okuteekerateekera embalirira n'okupresentinga embalirira ya authority yonna nga bweri kanso yaffe n'okukola emirimu gyonna egiba gikuweereddwa Lord Mayor. So tusuubira nti tutambulira mu buufu obwo tugenda kutambulira wamu n'okulaba nga tutuusaako abantu b'ekibuga services. Tukkiriza nti tugenda kutambula tugenda kwawukana ne manifesto ya Lord Mayor mwatambulira ebyo byayagala biteekebwe mu nkola nga bisaanidde era nga bitambuliramu ne strategic plan yaffe ey'ekibuga Kampala tujja kutambula nabyo n'okwongera okubeera nga tudifendinga position yaffe ya SEC mu lukiiko lw'ekibuga. So bw'otuuka mu buweereza ate tolina kusosolamu newankubadde nti abantu bonna abalondeddwa bavudde mu kibiina kyekimu naye tubasaba nga nze chairman wa kokasi NRM tubasaba nti babeere bazadde babeere bakulembeze balungi tuleme kubeera nga tukulemberera mu kunyigirizibwa kubanga Kampala abantu kye beetaaga ye service ogenda n'otunula kati otunula awo ku Owino waliwo kasasiro mungi mulimu ebitundu ebitaliimu mataala bye tuyina ofukasingako abantu banna Kampala bafune service ennungi. So nkubiriza oba nsaba Lord Mayor waffe omukulu Engineer Balimwezo agezeeko okulaba wamu ne executive ye tutambulira wamu ffe tetulina buzibu kubanga ekyatuleeta mu bukulembeze kuweereza abantu baffe bonna. Honorable banzisa kunziriramu ku linnya amannya nze Kalyangu Shafik Lord Councillor okuva mu Kampala Central ate nga nze coordinator wa Ghetto Structures.